Ababadde beebuuza ebyatuuse ku Pastor Bujingo nakugambye nti buli muntu avaayo n'abyogerako bubwe nga bw'abiraba. Pastor Bujingo kigambibwa nti ekintu ekyo kye yakoze ayinza okuba yazannye kabadi yennyini naye ng'awulira mukoowu ayagala kubuuka mu kintu ky'abasajja bano emizannyo gye bamuzannyisa. Bannayuganda bulijjo bagamba nti Uganda is bleeding nga ye yavaayo n'agamba nti Uganda eri seefu. Ayinza okuba nga yalabye ng'ensonga yokka esobola okukimugyamu naye kwegezaamu alage nti bamukubye amasasi attiremu n'omuntu gwe yadde atambula naye mu mmotoka okwongera okukakasa Bannayuganda nti ekintu kye mwogerako kituufu. Ensonga zino buli muntu azinoonyereza bubwe. Ekituufu poliisi yandibadde etuwa ekituufu naye poliisi tenavaayo kukola kunoonyereza kwonna. Wuliriza endowooza za Bannayuganda ku nsonga eyo. Tuyamba ffe ng'abantu baagala enkyukakyuka gy'emitendera egi esatu gye ngenda obbannyonnyola. Omutendera ogusooka gwe guluwa kituyambye ffe bannankyukakyuka okutegeeza ensi yonna nebadde beesudde ogwannagamba nti Uganda teri safe until all of us we are safe. Anytime anywhere basobola okukola ekintu ne bakutta ensi neekola ebirala nga gw'ovuddewo ogenze. Kati kiri ekyatuuse ku Pastor Biyonzimana Alozias kye yeetuusizzaako ng'alowooza agenda kusika kirawudi oba okukyusa abantu endowooza. Ffe kituyambye buyambi tukifunyeemu okutegeeza eggwanga n'okwongeza koosi yaffe information egamba Uganda is not safe. Kati ffe tuba tusikowalinze oba yakikoze nga diversion oba start oba kiri mitendera mituufu basi mitendera mituufu foredi tusikowalinze nti tutegeezezza abantu kye tuba nti Uganda is bleeding, Uganda is not safe. No one is safe until the country is safe or everyone is safe. Ffe kituyambye ne tusikowalinga 100%. Slogan yaffe ekutteyo ekyo Mukama yeebazibwe. Nabagamba nti okola ekintu okulumya omuntu n'owunzika muyambe ekkiriza. N'olw'ensonga eyo mukipinge nga mutegeeza abantu ekintu ekyo Uganda teri safe, abantu bonna tebali safe mpaka nga tuggyeko gavumenti eyo mu ngeri yonna esoboka tuliko tugere safe. Nduza mukitegedde bulungi nnyo. Kyekibadde ekigulalo gikyaliwo nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika muyambe ekkiriza. Ebintu ebimu babikola nga balowooza balumya struggle balumya Kyagulanyi bagenda okukomekereza nga bayambi buyambi Kyagulanyi kukola ki kukkiriza. N'ekirala kikino nabagambye mu vidiyo yasembyeyo ku lunaku lwadde lwa Sande ye ne mbagamba nti abantu basinga obungi abajja ne bavuma Kyagulanyi tukyali mu kigulalugi. Munnange abantu abo obwongo bwabwe bubuyabuya tebamanyi. Nabagamba Kyagulanyi kennyini mu vidiyo z'obuzino agamba nti basinga obungi temumanyi ne mukazi we Babi tamumanyi naye yennyini teyeemanyi. Ebintu byemulaba akola yabikola dda, ebintu by'okugabira emmere yabikola dda, ebya charity yabikola dda. Kati bw'olaba omuntu ng'avuddeyo abuukira Kyagulanyi nti ebintu abikolera mu kamera, oyo ye muntu atamanyi nti omulembe gwava mu analog ne gudda mu digital. Mu digital we keep records. Bwe tukeepinga records tuzikeepinga nga ziri mu video oba ziri mu video okulaga obujulizi for future use. Lwitwa tukozesa still photos katukozesa videos kino kye njala bategeeza. Kati charities okugaba ebintu n'okudonatinga Kyagulanyi bikola dda. Ali mwamu ng'abantu era mulambu wadde obukulembeze nga bwe tububanja kati essaawa zino ajja kuzza buli kimu kyonna ekyali kirina okubeera Bannayuganda nga nabo baguddewo enjega abantu basobola okulya emmere ku bwereere ne bafuna amazzi ku bwereere n'okusula nga wa bwereere. Kati yenna gw'owulira Jaluba Kyagulanyi musimanyi yagabidde emmere mu kamera. Gwe nga gwe bwali ogabiddeyo eruwa era bwali okikoze ddi. Ekigulalo gye nkifundikidde katutandise video. Nga tutandika video ngenda kusookera ddala ewantu wano wammanga kubanga njala sooka kuyisaawo bintu bino tulyoke tugende mu maaso bulungi nnyo. Alright, kansule tu president wange atuuse ne mukulu ne General Gaddafi. Kansokere ku General Gaddafi. General Gaddafi wonna woolekana ka message kako. State e planning okwagala okuddamu okukwata. General Gaddafi wonna wooli state e planning okwagala okukwata ng'egenda kukozesa obujulizi obukadde obwawaabibwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri 2023. Ng'eyabuwaaba bamuyita Sempijja Godfrey nga yabuwa bannankulabe ku police station. Ng'era officer ali in charge w'omusango guno bamuyita CPL ali kulanka ya CPL namba eri 42986. Contact your office oyo
eri 07552999350. Sempijja ono y'omu ku baana be baakwatira mu struggle mu kusooka e Kalangala. Era ne bamutulugunya nnyo kati state eyagala mukozesa egambe nti ku bantu abamu abamutulugunya naawe gw'omujjeno Gaddafi ku bamutulugunya. Era omuvubuka ono bamukozesa statement n'afuna ne reference naye ng'omusango guno gubadde mu mwaka mukadde baguteeka mu nnaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri 2023 nga reference yago esoma assault. So njala tegeeza president nti waliwo olukwata foot soja munnaffe oba foot soja gwe bayita General Gaddafi ng'amuvunaana victim bamuyita Sempijja Godfrey ng'akozesa Sempijja Godfrey nga kesi polisi yagimugirako ennakulebe ku polisi nga bagigula mu nnaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri 2023 ng'omusango bamugati assault. Police officer in charge ye CPL 42980. Contact your office ono eri 07552999350. Muzambikutte bulungi nnyo. Kati go officer bw'obanga osobola okuba ng'okyasobola okukyajinga omuntu omusango atamanyiiko nga gumaze omwaka mulamba ogumuvunaana olw'okuba nti muli state funded mukulu w'erimbi awo tuvuddewo tugenze ku ya president. Mr. President Bakyagulanyi Ssentamu okulamusizaako ssebo gye baliko gy'otuusako engalo kansubi nti oli bulungi. Mukama wange ebigenda mu maaso byonna bino nagga nti balina ekintu kye bakola kye bayita premeditated moves and statements. Ekintu kya Pastor Niyonzimana Bujingo byemu ku bintu bateekateeka eggwanga libeere nga liri bwerinde nti ekintu kyonna ekinene bwe kigwawo gabe nga si mawulire. Nasomya amannya nga nfundikira omwaka abantu baagala okutta abali mu black book ya Yoseeri nga naabo mwoli tebannakuta ne president. Kati bwe nakubye Captain Amisi wa SFC ne mmotoka mwe yabadde atambulira kwolekedde okuva ewuno n'ekutwala e Masaka n'emala nedda bakyusizza emmotoka ne bateekako n'abatemu abalala. Naye this is to remind the SMY boss Mr. James Birungi, you were trained in USA by the government of the United States of America in keeping human rights. But you are the same person who deploys assassins who are well trained from Russia to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. On several occasions, the US government has tried to contact you to ask you so many questions about all the plots of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu and other opposition figures in Uganda that you have been denying such accusation. But I'm here to inform the international community, including the American government, that the CMY boss, this one, James Birungi, is the one who assigned the group of 15 assassins who trolling Robert Kyagulanyi Ssentamu day and night with the mission of finishing him before the coming Easter. So, Mr. James Birungi, please, with due respect, stop whatever you are doing. Buli kimu kyokola kireke. America yakuyita n'ekutusomesa eddembe ly'abantu wasomera mu America okusereza America. Ne bakuwa omulimu mu ssemu Museveni ng'akutaddewo nga ye America emanyi ogenda kukozesa professional gye bakusomesa ey'okukuuma eddembe ly'abantu naye gwe okyagenda mu maaso ng'oyita mu underground ng'osindika abatemu ba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'emmotoka ezibatta gw'ozisasulira amafuta gw'obasindikira emmotoka bagende batta abantu. Emmotoka zino zonna ze batambulamu zirina security code nga poliisi amagye military bonna prison ne basanga emmotoka ekuledi bloka tesobola kukwatibwa kubanga eri ku security radar nti eri ku mulimu egenda kukola mulimu. Kati Mr. President, bwe namaze okuba oyo omusajja gwe bayita Captain Amis Aine byona bakyusizza ne baleeta omulala gwe balowooza naye dda ndesigena mutegeera. Kati bakyusizza n'emmotoka. Kati emmotoka eno okuva ku byeri Captain Amis Aine byona yafunye emmotoka era ng'eno yavudde ku CMY eno yo kati ndowooza n'ebitundu w'osula ebeerawo. Eno emmotoka yatandika okugoberera okuva ku nnaku z'omwezi 31 omwaka oguwedde. Era eno emmotoka
ekolera mu kitongole ekya SFC mu barracks ye Kasenyi Entebbe Road ayine byona yaddukidde n'asengukira era yazzeeyo Entebbe kati asula kubayita ababiri off Kasenyi Road kati emmotoka eno gye bakozesa right now eri UAH 796G yene emmotoka gye bakozesa era oboyina kamera zo nga zikwata eri mu kibira ne makago okwetola baneiba kati emmotoka gye bakozesa empya neno bagenda jijja kuba ine emmotoka nyingi nnyo eziri ku seemwayi zibakyusa kati kekana akamotoka kateka kutambulako since okuva lwe wakoze eki okuva ku 31st akamotoka kaboneka kutambulako nga kalimu oyo ayine byona olwokuba nti namukubye eri kati nakyusa ne bamuwa emmotoka endala emmotoka eno eri UAH 796G nga mwatambulira kati olwokuba nti nakubye akabinja kali bayagadde bakyuseemu ne baleeta omutemu omulala ono nava mu Northern Uganda era naye akola mu SFC bamwita Kopolo Emot Evans born from Malaba stays in SFC barracks in Kasenyi. His nickname is the Ghost or bamwita the Ghost. President bakutaddeko omusajja omulala bamwita wa SFC Kopolo Emot Evans ono bamuzaala Malaba era nga kati asula mu barracks ya SFC Kasenyi nenga nickname ye bamwita the Ghost. Kati abantu bano balooza tuli basiru nnyo yono no one wamanga bw'otunira the Ghost era ddala afaanana Ghost ono yemutte mu muzibu oyo nemutte mu muzibu nze ngenda mumulisa wuuyo ono yassa abaana bangi ayina ne family omanyi mumulooza tusanga ayina ne family yiyo yoyo the Ghost kati mumusandika okwagala okutta abantu ne tumaiti namwe tubatambulirako information tujifuna ebakwatako ne mu babasindika kutta busi kati enamba ya Kopolo Evans ono nanga Russian assassin trainee eri 0772 511951 mujiddem mujisemu mujule bulungi nnyo enamba ya Kopolo Emoit Evans a Russian trained assassin it is 0772 511 951 mujiwandikaawo jiwandikaawo tulina obudde butono nnyo twagala kudduka mangu information tulina nyingi nnyo jiwandikaawo of course nagiwandiiseeyo ye namba ye ebifaananyizo amaze bifuna ngenda mutimba nga nkoze eki nga nvuddewo nga tumaliriza vidiyo eno tulyoke tugende mu maaso byebyo nno ebyabadde mu lukwe lwa Pastor Bujingo. Bannayuganda bangi obwedda babuuza nti lwaki omuzannyo guno tetugutegeera gulimu ebibuzaabuza bingi. Kumbe baakikozeseza okwalatinga Bannayuganda nti singa wabawo amawulire agabagwako temwewuunya. Kitegeeza nti abatujju mu ggwanga mwe bali baayingidde. Batandikidde ku Pastor so nga ku kawadde kabonero akalaga nti nno balina menshoni gye bavuga ereme kuwaawaaza matu ga Bannayuganda. N'olwekyo bagenda okubikola biba byamaze dda okutuuka mu matu ga Bannayuganda. Kyonna kye bateekateeka okukola kigenda okuggwaawo nga Bannayuganda bamaze okukitegeerako. Kyova olaba nti obujulizi bwa Pastor bwabuze ne bubulira ddala buli muntu ne yeebuuza nti masasi ki ago agavuga crime scene ne wabulawo wadde ekisosongole ky'essasi ekimu ne wabulawo wadde emmotoka we balaga nti wano essasi we lyayise ne wabulawo wadde n'omusaayi omuntu gwe baakubye amasasi n'afa. Bannayuganda batandise okugattagatta ebintu ebyo kati obujulizi obutuufu bumaze ne buzuuka.